Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics WOBS, ku by'ekyakafulumyako ebyavudde mu kubala abantu okwakakomekkerezebwa, abakyala bali ebitundu 51 ku buli 100, so ng'ate bo abasajja bali ebitundu 49 ku buli 100. Kino bwe kizze kiba emyaka egy'omuddiringanwa ng'abakyala bali eby'abasajja mu bungi, nga mu 1991 abakyala bali obukadde 8 mu emitwalo 86, so ng'ate abaami bali obukadde 8 mu emitwalo 18 mu 6. Mu 2002 abakyala bali obukadde 12 mu emitwalo 413, olwo ng'abaami bali obukadde 11 mu emitwalo 82 mu 14. Ate mu 2014 abakyala bali obukadde 17 mu emitwalo 57 mu 14, so ng'ate abaami bali obukadde 17 mu emitwalo 6 mu 1000. Ate mu 2024 nga gwe mwaka guno abakyala bali obukadde 23 mu emitwalo 44 mu 16, so ng'ate abaami bali obukadde 22 mu emitwalo 49 mu 15 mu 3. Okusinziira ku mukugu mu by'obungi bw'abantu, enjawulo eno tennaba kubeera nnene nti yeeraliikiriza. Tuba tulina okutunuulira ebintu bibiri. Ekisooka basinga kwenkana ki tekirimu ku myaka noga nti kali oba mu bavubuka oba mu myaka 15 ku myaka 2 singa kyali kiri concentrated wekityo kyandibadde kitutiisa. Bwe kiba nga basingako katono kiba tekyeraliikiriza. Newankubadde nga guli gutyo, kino kiriko engeri gye kikosaamu eggwanga mu nkulaakulana yaalyo olw'okusoomozebwa abakyala abasinga obungi kwe bayitamu. Era olaba nti baana bawala bangi bava mu ssomero olw'embuto, olw'okufumbizibwa amangu mu bintu ng'ebyo. Kale kaakati bw'baba nga abaana abawala bo okusoma kwabwe kusalibwako bwe kutyo nga si be beesaliddewo, kati awo kijja tukosa nti weesanga nti bwe kibiba nga byonna bimaze okukolebwa, era omwana omuwala oba tugamba abakazi bajja kuba tebalina buyigirize bwe bumu n'obukugu bwe bumu ng'abalenzi. Olw'okuba guli gutyo, y'ensonga lwaki ne gavumenti erina okusasira ku mwana omuwala okwewala okufiirizibwa ennyo singa tafiibwako. Tulina okulaba nti abaana abawala bafunira ddala emikisa. Kati kyovula nti tulina obalwanako nnyo, abamu baga nti lwaki mugamba omwana omuwala alwate omulenzi. Ate kitunuulira bw'otyo nti bongeri gye bali abangi bwe tubafiirwa eggwanga lijja kufiirwa kinene nnyo. N'okunyigirizibwa mu bakyala naddala mu myaka gy'obukadde kuba kw'amaanyi bw'ogerageranya ku basajja. Batono abali mu formal sector, kati ate abali mu formal sector bangi tebali mu bifo bya waggulu. Kale bwe bawummula oba tebajja kufuna pensioni oba bafuna kaba katono nnyo, kati ne beesanga tebasobola kweyimirizaawo. Era ayagala abakyala batandika okukola buli kika kya mulimu abaami kye bakola, eggwanga bwe liba lyakuganyulwa mu bungi bwabwe. Ng'ate weesanga nti emirimu egy'abasajja gye baayitanga egy'abasajja nga gye gisinga okubaamu ensimbi ennyingi, gye zisinga okubaamu sayansi omungi, ebintu bwe bityo. Kati abo nga bukitaddewo nti gino emirimu gy'abasajja ate abasajja nga si bangi nnyo, abo oba weereetedde obuzibu. Kyokka mu mbeera za bulijjo ono agamba nti olw'obutono bw'abasajja gye bujja kisobola okuleeta obuzibu olw'okulwanagana okuyinza okweyongera mu bakyala abalwanira abasajja. Naye kati weesanga nti abakazi bangi ate abavubuka abasajja batono, ojja kusanga nti abakazi tebalina bakufumbira. Abasajja balikuba bangi bo batono, abakazi bangi tebalina bakubawasa. Okunoonyereza kulaga nga abakyala bwe basinga obungi mu nsi yonna, era ng'amawanga agakira ku nkulaakulana abakyala bakolera ddala ng'abasajja awatali kwenyooma, nga n'olwekyo nakuno balina okusitukiramu eggwanga bwe liba lyakulaakulana. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.